Embeera bw'ekiweeri mu kibuga Kampala, ekizimbe ekimanyikiddwa nga State House kikutte omuliro. Baganda bange, mikwano gyange, engero bajjukiza nti tuli ku State House wano mu Kampala, ekizimbe ekikutte omuliro. Awo omanyira nti kino ekizimbe olwo si kyabali bali abanoonya ebyabwe, si kyabali bali abaagira, wabula nakyo balaaka baagala kuzimbawo kyabwe. Omanyi bano bwe batyo batandikira mu kwokya, batandikira mu kukola ki nga baagala okuzimbawo ebyabwe. Anayinza okulaba State House ono ng'abo bennyini be bagikumyeko omuliro, etetente omuliro eggwewo, kuba bino ebizimbe ebikadde ebiruddewo, omanya si bya bano, bitutte emyaka egiwerako, ate nga abaabizimba baabizimbisa magezi mayitirivu. Kati bano abaagala okubba ekibuga Kampala n'okukisaanyaawo, bo ebyo tebibakwatako era toyinza bibagamba. Kyova olaba nga kitandise okuba nga kikwata omuliro. Naffe tumanyi bulungi nti guno omuliro guno bano abasajja bayinza okuba nga be bagukumyemu. Muganda wange towakana, bano bo tekibalinamu buzibu kukwata muliro guno gukuma. Oza katumanyi bano abasajja bagukumye dda. Embeera bw'etyo bw'eri. Baganda baffe abasuubuzi ate bakola ku kizimbe ekyo, tubasaasidde nnyo okutataaganya enkya ya leero nga muli mu mbeera bw'etyo, naye tubasabira. Omuliro era we tuli wano atugeza okulaga embeera nga bw'eri wano, naye entambula yekyasiitira olaba oyo Munabudulukenge Sharifu we tuli ffenna wano tukuweereza embeera nga bw'eri. Embeera bw'eti bw'eri mu kibuga. Poliisi egezaawo kuzikiza naye tekinategereka, tekinnamanyikwa kibi okuvudde omuliro guno. Byemu ku byolaba ebyo. Aboola bagezaako okufulumya ebintu byabwe okuva mu ndeeri. Mbeera siriko ogamba ne siriko olaba mugamba ki? Oba ono yaleese omuliro. Atugoberera tulaba tuli butereevu mu kibuga Kampala, ekizimbe kyengeza okulaga ekyo ekikutte omuliro gw'olaba wali bakiyita State House, kwe kuli ofiisi za Democratic Party. Kiri kumpi wano kiri kumpi wano n'ekizimbe kiri opposite n'ekizimbe kya Equity Bank. Eno si Equity Bank kiri opposite ne Equity Bank. Naye nga omuliro guvudde ku kimuka mangu olowooza. Ne FDC enako office kuno. Nako office. Okay.
era gutunudde mu ofiisi y'epoliisi omukulu wa Nseni mu California ba. Kati bwe mutuuse mutegedde ebyononekeddwa munda bakkiriza wadde tegunatuukawo naye mbadde ngenda kugulawo naye ne baba nga bikyagaanye nga banga basooke ndidde kubanga waliwo ebintu byaffe birimu. Mulimu nga ki mu ofiisi omwo? tulinamu ebiwandiiko byaffe ne TV zaffe ne kompyuta. Ab'FDC yawe manyi baagala okumanya Katonga FDC yatwala Kampala yonna metropolitan eba FDC si ya Katonga byaki abe Katonga be bamanye FDC ebeeremu wali FDC bbiri. So kati munakkizibwa kuyingira yeeyo? Ntuuseewoko naye netutuuka nga tewali buzibu ne sigulawo kubanga oyinza okugula ate omuliro ne gukusanga munda ne siyingira. Mukama olowooza kivudde ku kyomuliro guvudde ku kyolowooza? Omuliro guvudde wansi eri mu bbaala wansi eri mu California wansi ye guvudde ne gusensera era saa kakati tukyagaanye kukkirizibwa okugenda tubadde tuzze nga aba FDC kulaba ofiisi yaffe kubanga mulimu document nyingi ezikwata ku FDC wano mu Kampala so tubadde tuzze kulaba embeera eriwo ne poliisi ekyatugaanye okugenda kubanga n'omuliro gukyeyongera faya zikyali ntono amazzi gakyali matono nnyo okulaba nti bagunya ekizimbe kyonna kyonna kikola kikavalinga olw'omuliro gugenda mu maaso naye tusaba bongere faya tusobole okuzikiza omuliro guno bataase maali y'abantu ne ofisi z'abantu ziriko ebintu kubanga zino House ejjudde ofisi za byabufuzi naddala kati ng'eyange ya FDC esangibwa wano era ze mbadde z'okutaasa eya DP kweri eya FDC kweri so tusaba bataase ofisi z'abannabyabufuzi kubanga kwe kutambulira eggwanga lino litambulirwako bannabyabufuzi. Erinnya lyo gwanta? Amanyi abamita Dinja Zubairi Amandu Chairman Ex-Secretary General owa FDC era nga nkola nga wabakadde Kampala Central Division. Kayita ate erinnya lyo taata? Nze Kankwasa Juma Secretary wa FDC Kampala Central. Tuli wano ku State House mu kibuga Kampala wano. Mbadde nkuwa abamu ku bamemba ba FDC abali wano State House mulimu era ofiisi za FDC ez'abavubuka mulimu ofiisi eza Democratic Party ate ekizimbe kino kiwangayiddewo ddala nno wano ebbaala eri akapande boyinza okukalaba nja kwongera maaso okalabe akaliko California ba bagamba nti oba oli awo kubbaala okwo okuvudde ekizibu kino ekireetedde omuliro guno okusaasaana bwe guti tetunategeera byononese munda omwo olw'ensonga situnayingiramu n'abadde balina okukakalabizamu egyabwe twanakkirizibwa kuyingira olw'embeera eriwo byolaba ebyo ebijja byemmotoka ebizikiriza omuliro luwerera ddala 1 2 ekyokusatu kirala kijja mpola mpola waliwo kiri ekiriko volunteer sport number 4 volunteer spirit 4 emmotoka ezo zijja okuzikiza omuliro ndaba kyokutaano kikyo kijja kiserengeta mpolampola bya Uganda Police bijja ogezaawo okuzikiza omuliro guno oguli ku kizimbe kino ekya State House. State House mbadde nkutegeeza nti kiri mu kibuga Kampala wakati kiri kumpi ne radio eno radio 1 akaboozi oba omanyi weesangibwa bw'oyambuka booti oba ogwa ku Kampala Road ate nga bw'otunula ku State House booti ku mukono ogwa kkono ng'ova eno ku mapeera oba ogwa ddyo ng'ova eri Kampala Road osobola okulaba Equity Bank. Ola Equity Bank ekyemmanga awo ekkubo eryennyini yekwekuli ekkubo era erikiri eri wansi Yamaha Center Nakasero so bw'oba ojja mu kibuga Kampala tuyinza okutegeeza ekizimbe kino ekikutte omuliro gukutte essaawa nga 2 ez'okumakya naye n'okutuusa kati kizibu okutegeeza kwe guvudde kubanga n'abali wano tibannayingira munda eyo tibanategeera ku buvudde n'ebyebbaala eno ya California gye bagamba kikyateeberezebwa buteeberezebwa atulaba era atugoberera nawe ampuliriza wano wabeerawo ni baneekolya jange abakyala bano baneekolya jange era poliisi besoose okutaasa ne bafulumya mukiseera kino bali wabweru bafubutuddwa munda eyo ne basibwa wabweru era buli gwolaba akutte ekintu kyasobodde okutaasa nabyeko afuluma n'ensawo ye ng'akitadde ku mutwe nga tayagala bambi enoneke ejje olw'ebintu byebyo ebibeera mudowooza timusulamu nnyo bantu kizimbe kya bizinensi ewawo mulimu office kakati office ezirimu nga eya FDC n'eya DP mulimu ebiwandiiko eby'ekibiina mulimu computers n'ebirala byanatutegeezaawo ebinamunda omwo naye nga situnayingirayoko tunamanya kyekiriyo ewawo kiraga nti muliro gukyaliyo ne poliisi ekyakola ekisoboka okola nti etaakiriza omuliro guno obutayokya bintu by'abantu ebiwera
kale bo erigaddwa lino tosobola kuyitawo wa piki webigere naffe baliwo jasula kuba tuli bamawulire tuli mu kulaga bigenda mu maaso naye nga tewali motoka yadde pikipiki ekkirizibwa kuyitawo wano. Munabuddu soko gyotegeeza abantu ekibadde gwosoose ku sindi kale basebo ne banyabo tuli ku Kyabasa basebo ne banyabo batulaba nga sendege abantu batemedde ekibadde mu kibuga Kampala sawa zibadde nga 2 ez'okumakya omuliro ne gukwata ekizimbe kya State House mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala abamanyi ekibiina kya DP we kiri jjukira we wali ne woofiisi ez'abavubuka oba eza FDC mu masekati aga Kampala kati bw'olinnya waggulu ku DP waliwo ekibangirizi ky'olengera wansi eyo bbaala ebeeramu abakyala banneekolera gyange n'abasajja abalala bazze okuwummuza ku bulamu bwabwe kati ebbaala gye bayita California naye ku California kwennyini ate waliyo ne ziwoteeri zino ezifumba emmere omusajja takube emmoroka waliyo ne ziwoteeri ezifumba emmere kakiteeberezebwa nti omuliro ogwo gye gukola ki gye guvudde era kyobalaba ebintu by'abantu entebe ziri bweru ezo entebe za bbaala bw'oba omanye entebe z'ebbaala mubaddemu abasuzeemu kubanga bensanze bensoze okugjako interview baŋŋambye muno mubaddemu abakyala nga bangi abasuzeemu abakyala bano abatunda akaboozi jjukira yabadde Sunday okukyakala kuba kungi nnyo weekend abakyala banneekolera gyange ngenza okusanga nga ekibinja ekiri wali nti basuze mu bbaala eyo naye engeri omuliro gutandise okutulika nawo buli omu adduse okufuluma kibi nnyo temaali abantu eweddewo naye poliisi esanze akaseera akazibu enkoba ezo okuziyisa mu maduuka ate amalala ate okutuuka eri wali omuliro esanze akaseera akazibu nnyo ensonga lwaki olaba omuliro nga guluddewo okuzikirizibwa kati ki ekiriwo guzikidde gukyayaka ekika naawe gennyini okiraba ekikyapuutuka anti gujja gweyongerayo ndowooza obuzibu bwe buvudde nga bwe mugaye nti poliisi okuyisaawo enkoba zino okuziyingiza kyekikyabaleetedde obuzibu ensonga lwaki n'omuliro olaba nga guludde okuva ssaawa 2 tutuno twolekera essaawa 4 kati bwe guba nga tegunnazikira essaawa ziweze n'ennya bwe guba nga tegunnazikira bw'omanyi omuliro ogututte essaawa 2 okuguzikiza kitegeeza omuliro mungi katusabe endowooza emaali y'abantu eyongere okutaasibwa naye bwe bityo bibadde gyena webale nnyo Munabuddu Lukenge Sharif yadde atutegeeza embeera nga webaddeyo omu ku bansoosewo ku siini wano okulaba embeera bweri wano ku State House mu kibuga Kampala ekika ky'olengera ekyo kiraga nti wakyaliyo omuliro wansi ne poliisi emmoroka eziwerako zizze okuzikiriza omuliro guno entebe zolaba ezo zenkulengeza za bbaala zafulumiziddwa okuzitaakiriza obutajja muliro guno ogukute wano ku State House mu kibuga Kampala ekkubo lino nga bwotegeeza gambye tirigaddwa tosala kweyongerayo abakyazikiriza omuliro guno oguli wano mu kibuga wakati wennyini poliisi nga bwogirabaawo abamawuli baliwo webali Munabuddu bizimbe nga bimeka ebiyidde mu kibuga bwogeraganya mu kiseera kino bimeka ebizimbe bikute mu kibuga ebbanga lino tulimu ga 12 ebizimbe bibadde bingi ebikutte omwaka guno gwokka ebizimbe bibadde bingi ekisooka abajjukira ennateete mbitaala edduuka ly'emifaliso olijjukira bulungi omwezi ng'ogwokusatu awo lyatukulirawo edduuka eriyo kyemifaliso abamanyi ennateete saidi z'ekyemmanga waliyo firimu naye saidi otegedde emifaliso eryo lye lyatukulirawo omwaka nga likwata omuliro tubadde n'ekizimbe ekiriwa bannaanyi mu Kampala omwaka guno sebo nakakuniza ombadde k'amaanyi mumakyagale ebizimbe ebirala ebikutte omuliro ojjukira ekasubi katale opposite amasiro awo waliwo amaduuka oba ebizimbe bitundibwako masimu computers biki omwaka guno nabo emaali yaabwe yasaanawo kwegamba ebizimbe bibadde bingi sinza kumenyera ekitegeeza omuliro gubadde mungi simanyi kyekirina okukolebwa oba ffe abakoleramu ffe balagajjavu oba naye weegendereze buli kizimbe kyowulira ekikutte omuliro eitha ogenda kuwulira nga abantu boogera ku bintu bibiri bwe gaba si masannyalaze bafumbirawo bwe gaba si masannyalaze
bafumbira okitegeeza obuzibu buva ku masannyalaze nakufumbira mu bizimbe naddala abafumbira mu bizimbe ebinene okitegeera osobola okulekawo ensawo y'amanda mbutanwa nekwata omuliro ojjukira bulungi ebyabadde mu kisenyi ensawo y'amanda emu nekoleza amaduuka nga 8 okitegeera kitegeeza waliyo ka restaurant eyo nawe oba toyagala bijje naye amanda ago ogalaba gasigalamu obuntuntu ensawo esobola n'okumalawo wiiki nesuulawo ogenda okulanga ekutta omuliro kwegamba ebintu bingi biyidde tambula kwaggulu eri ndoza twambuleko tugenda kuwaggulu eno katuna mpola mpola tulabe ekyemmanga eri wewatambula kale batugoberera ku CBS tuli mu kibuga Kampala ekizimbe ekikutte omuliro kiyitibwa State House tegunazikira weewaawo poliisi yeekola ogwayo twala kwebaza ekitongole kya poliisi kikoze ekisoboka kyonna okuba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo era emmoloka ezo olaba ezo za poliisi emmoloka ezo za poliisi ezo tuganize wooli mbejazalwango tuwulire ekibaddewo wano ndi ku CBS live mbuliraako ki ekibaddewo nze mumbejazalwango Leila nga nkola mu KCCA 7 Hills omuliro ogwo gutandise nga wentuli tubaddewo kuba mbadde n'abaana abakozi bange abakyala bakola street abeera banagaba street abeera naye nga kigambibwa nti omuliro ogwo gwavudde amasannyalaze gyo tegasiibyeko kati kirabika gajjidde mu bungi ennyo oba ne gakola spark naye nga faya zizze bange mu budde era mu bungi kyemuva mulaba nga tekufulumye nnyonnyo zizze mu bungi mu budde era amazzi wegali naye tumanyi lwaki kukyagaaniddemu omuliro bwolowooza ebyogerwa nti California Bay evuddeko omuliro guno California Bay baddewo emyaka mingi so ne webanga guvuddeeyo suubirayo owa California alina okwegendereza kuba eri bizinesi ye kati nakino kibale nti amasannyalaze gayinza okuba mu spark gasparkinze tegasiibyeko kikijjo lwonna kikatugambye tuganise sanga maybe wangi ukute sanga mme omuliro gutandise obudde no zimbi mwemu zibadde mwemu awo embeera bwekyo bweri tuli mu kibuga Kampala omuliro gukutte ekizimbe ekya State House muganda wange naye munnange gavumenti ya Museveni erwawo okujja okukola ku nsonga z'abannayuganda naye singa Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboni yabadde mu kibuga wandibalabye nga batuuse dda singa bapakuse dda okujja okutuuka naye munnange ebya bizinesi z'abantu abasubudde Christmas okulaba nga bafunamu kasente oba bakola ku Christmas tebibakwatako awo bo balwawo okutuuka ne baganda bange mikwano gyange embeera bwekyo bweri baganda baffe omuliro gukutte ekibuga Kampala Mukama Katonda wange mbeera bwetyo bweri baganda baffe mikwano gyaffe so tusabe byonna bibeere ebitereere byonna bibeere nga bwe twabibala era nga bwe twabisuubira Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboni His Excellency the Elected President of Uganda the People's Hope bino byatugamba singa ye president singa we motoka ebya fire byatuuse dda eby'amazzi ebyaki ebisikiza omuliro byonna nga byatuuse dda naye maama bw'aba ng'onoono omugenyi akyali ku ntebe baganda bange mikwano gyange katukomekaawo